okola kyamaanyi okubanga okyekuumidde ku Projan Media TV. TV ekuwa amawulire agaakagwawo. Nga n'olwaleero munzikirize ntumire ku bantu baffe ab'enjawulo omuli Sharon, omuli Caroline, tulinamu Nakakande, tulinamu Shila Jasmine, tulina Kakinina, tulina Farida, tulina Nalongo, tulina Makamaka wano mulaba, tulina Nop Justin, tulina Namuli Winfred. Abantu bangi naye oba oyagala okutumirako osobola okukomentinga awo ne tutegeera ensi mw'oli. Twebaza abantu baffe abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Jordan. Mukola omulimu gw'amaanyi okubanga mugoberera Projan Media TV. Olwaleero waliwo story ebadde yakagwawo nga tubadde twagala ogigabanako naawe. Story eno nga ya mwana mulenzi gwe bayita Walukaga. Omusajja ono ffenna tumumanyi mwembi wa Kadonkamu, naye Walukaga avuddeyo n'akolimira Rema ne bbaawe mu luyimba lwe, era alaze ensonga nnyingi lwaki munyiivu eri abantu bano. Omuyimbi wa Kadonkamu ono Sir Mathias Walukaga ng'erya Sir Kabaka yalimuwa, alaze nti munyiivu nnyo olwa Rema n'amakula obutamuyita ku mukolo gwe ogw'okwanjula bbaawe Dr. Hamza ogwaliwo nga 14 Novemba 2019 wali e Masaka e Nabbingo. Walukaga asobodde okweyambisa oluyimba lwe olwa omwaka gwa 2009 okuleeta bwino yenna lwaki munyiivu olwa Rema obutamuyita. Mu alipoota y'omwaka 2019 Walukaga ayogedde ku bintu eby'enjawulo omuli Rema okwanjula bba Hamza, obutakkaanya obwaliwo wakati wa Eddie Kenzo ne Sheikh Nuhu Mzata, Catherine kusaasira okufuna obwa minisita bw'amabugo oluvannyuma lwa Yasin Kawuma eyali dereeva wa Bobi Wine okuttibwa n'ensonga endala nnyingi ze yayogerako. Wadde Walukaga ayogedde ku nsonga ez'enjawulo, kyokka ensonga ya Rema obutamuyita ku mukolo gw'okwanjula alaze nti kyamuluma nnyo. Era mu luyimba agambye nti nali nsobola n'okutambuza ebigere era omukolo ne ngutuukako, naye ku mukolo guno saayitibwa. Ekintu ekyo kyannuma nnyo. Waliwo ebyali byogerwa nti omukulu ono Walukaga ne mukyala oyo Rema n'amakula baali baagalana, kyokka Rema oluvannyuma yagenda ne Eddie Kenzo, Hamza gye yamubbye. So Walukaga watyo wabadde agezaako okuyolesa ennaku ye n'embeera gy'ayitamu n'ebintu ebyamuluma mwolwo oluyimba. Osobola odunoonyaako awo n'oluwuliriza, n'olaba ebintu bingi byayogerako ebikwatagana ku nsi ebyaliwo mu 2009 era ebyamukosa nga ye omuntu. Okyekuumidde ku Projan Media TV. Kuna akabaka akagwawo ffe tukakuweerawo ne Profit essaawa yonna gy'aba abeeyungako kubanga abaweereza. Mukola kyamaanyi kubanga mukyekuumidde ku Projan Media TV. Andelanda nkutumidde nnyo, yadde naye wawumuddemukko naye channel ekyakwetaaga. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala.